no shoes, no school fees, no father. Today, he signs contracts worth 200 million shillings, but nobody saw what happened in between. Waliwo omulenzi e Kasokoso, teyalina ngatto, teyalina sente za ssomero, teyalina taata. Leero omulenzi y'omu assa omukono ku ndagaano ezibalirwamu obukadde bwa siringi 2. Naye tewali yalaba byaliwo wakati awo. Tuula wansi, emboozi eno ejja kukyusa engeri gy'olabamu obulamu bwo. Amannya ge ye Brian. Yazaalibwa mu 1998 e Kasokoso. Ekifo eky'okusenga ng'enguudo zifuuka ebitosi buli sizoni y'enkuba ate ng'amasannyalaze gajja ne gagenda ng'omugenyi atasula. Maama we Fatuma yatundanga ebinyeebwa ebisiike ku mabbali g'ekkubo okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8 ez'olweggulo buli lunaku. Abaana bali 6 nga basula mu kisenge kimu ekitono. Ekirooto kimu nti waakiri omu ku baana yandirinnye n'afuluma. Brian ye yazaalibwa nga wa kusatu, nga musirise nnyo era nga mwana eyeetegereza buli kimu. Ekika ky'omwana eyeetegereza buli kimu ekimwetoolodde. Bwe yali wa myaka 12, kitaawe yasiba akasawo akatono ku makya ag'Olwokubiri n'agamba nti yali agenda kunoonya mulimu e Jinja. Wabula teyakomawo. Fatuma teyagwa, wabula yanyweza olugoye lwe n'ayongerako ebinyeebwa ku ssaniya n'asigala ng'atambula. Eyo y'engeri yokka gye yali amanyi. Brian bwe yatuula ebigezo bye eby'ekibiina eky'omusanvu yafuna obubonero 4 era abasomesa be baajaguza. Banne mu kibiina bakuba enduulu. Brian yatambula okudda eka ng'awulira ng'ettaka eryali wansi we likyuse. Naye bwe yategeeza nnyina yatuula mu kasirise okumala akabanga. Mwana wange, sirina ssente za siniya. Abaana b'e Uganda bangi abagwira wano. Abaana b'e Uganda bangi abagwira wano wennyini. Mu kiseera kino kyennyini ekirooto kituuka era ssente ne zikitta. Brian yagenda okwebaka ekiro ekyo. Wabula otulo twabula yatunula butunuzi ku siiringi waggulu. Bw'atyo yasalawo ekintu. Yeegamba nti tagenda kukaaba, yali tagenda kulinda, era yali asazeewo okukola buli kimu. Enkeera yakeera ku makya era Brian teyasigala waka. Yatambula kilomita 4 nga talina ngatto okutuuka mu kafo akayitibwa Cyber Cafe Entinda. Yatambula okutuuka ku nannyini, omusajja yali ayitibwa Mwami Kabugo, n'abuuza nti mulimu ki gwe nsobola okukola okukozesa kompyuta eno okumala essaawa emu buli lunaku. Mwami Kabugo yatunuulira omulenzi ono ow'emyaka 13 nga talina ngatto. Amaaso ge gaali siriyasi nnyo ate nga talina kutya mu ye. Bw'atyo n'aseka. Oluvannyuma yasonga ku lweyo olwali mu nsonda n'amugamba yera enolongoose osiimuule otegeke n'entebe buli ku makya nga tetunnaggulawo. Brian yakkiriza nga tatemeza maaso. Era buli ku makya ku ssaawa 12 ez'okumakya nga kafe tennaggulawo nga Kampala tennazuukuka, Brian yali yatuuse dda ku mulimu. Okwera buli nsonda, okusuumuula buli tayiro, okutegeka buli ntebe. Era awo okumala eddakiika 3 oluusi essaawa emu yatuulanga ku sikuriini n'ayiga. Ebisomesebwa ku YouTube, emisomo gy'okuwandiika egy'obwereere, HTML enkulu, emisomo gy'okuwandiika Olungereza, ekintu kyonna eky'obwereere yakiyigira ddala. Oluvannyuma olw'emyezi 8 yali asobola okuzimba omukutu omukulu. Oluvannyuma lw'emyezi 14 ekitengere eky'obwannakyewa ekitone Kololo kyamusasula siringi emitwalo 15 okusimba omukutu gwabwe. Mu bulamu bwe yali takwatangako ssente nnyingi bwe zityo. Wabula teyagulamu mmere, teyagulamu lugoye,
yadduka mu kkubo lyonna okudda eka e Kasokoso kilomita 6 n'ateeka buli kapapula ka ssente mu ngalo za nnyina. Fatuma yatunuulira ssente oluvannyuma n'atunuulira mutabani we. Era yakola ekintu Brian kyali talabangako mu myaka gye gyonna 14. Maama we yakaaba nnyo nga bw'ayogera, mwana wange. Ebigambo ebyo ebibiri byatambuza buli kimu ku makya ku ssaawa 5 ez'okumakya, omukka ogw'ebinyeebwa ku lwokubiri kitaabwe bwe yagenda, ebyava mu bigezo, okutunula ku siiringi, buli kimu. Brian yaddamu okuteeka ssente mu buli kimu. Yagula laputopu ey'omulembe okuva ku Nassar Road ku siringi $28 nga sikrini yaayo yayatika era nga prosesa yaayo ekola mpola nga n'ennyukuta E teriiko ku keyboard, wabula yagiteekako akapapula katono E n'asigala ng'akola. Yeeyigiriza okutunda mu ngeri ya digito olwo SEO, olwo engeri y'okuwandiika emails ez'ekikugu, engeri y'okuteeka emiwendo gy'emirimu gye, engeri y'okwogera n'obwesige ne bakasitoma mu nsi ez'ewabweru nga Dubai, London, Austin, era nga tava mu Kampala. Mu myaka 2 yalina bakasitoma 5 abava mu nsi ez'ebweru. Mu myaka 3 Semanda Digital Agency yeewandisibwa mu URSB. Yafuna omukozi we yasooka, omuwala okuva ku kyalo kye, bambi nga naye yali teyasoma siniya. Olwo n'ateekako omulala, bw'atyo n'afuna omukozi era omulala. Mu mwaka gwa 2023 abakozi 11 abavubuka bonna okuva mu bitundu by'e Kasokoso, abantu abaali bamufaanana, abantu abaali bava gye yava. Yabawa emisaala obulungi, yasasula NSSF yaabwe, yabatwalanga ku kyemisana kya ttiimu buli Lwakutaano olusembayo mu mwezi mu dduuka e Bukoto. Era mu Desemba wa 2023 yagulira nnyina ennyumba e Gayaza, enzimbe nga yalubeerera, n'amuteeramu amazzi agalukulukuta, ekikomere kiriko kufulu. Fatuma yayita mu kikomere ekyo n'ayimirira mu luggya n'afukamira awo wennyini ne yeebaza Katonda. Ku kabaga ka kampuni ye ey'okujaguza emyaka 3 e Nakasero, omwogezi w'oku mikolo yasaba Brian okwogerako eri abantu. Yayimirira mu maaso g'abantu. Ono ye mulenzi okuva e Kasokoso, kati ow'emyaka 25, era abantu bonna ne basirika. Waliwo eyayita okuva mu bantu nti Brian, ekyama kyo kyali ki? Brian yasirika okumala akaseera, awo n'abagamba nti enswa eyingira mu ttaka. Teyimirira ku kinnya n'erinda omuntu okulisima. Tesaba lukusa, tekebera oba ettaka lyetegefu, wabula eyingira buyingizi. Nali sirina kintu kyonna, kale saakozesa kintu kyonna okuzimba ekintu. Olweyo lwe lwali laputopu yange eyasooka wansi wa Cyber Cafe, ye yali ofiisi yange eyasooka. Era amaziga ga mama wange ago ge kapito gwe nasooka okuteeka ssente mu bizinensi. Abantu baali basirise nnyo. Awo omuntu omu n'atandika okukuba mu ngalo, era ekisenge kyonna ne kigoberera. Njagala okwogera naawe butereevu, omuntu alaba kino mu kiseera kino, ng'otudde awantu ng'owulira ng'embeera yo ekalubye nnyo, nga ne ssente teziriiwo, oba waliwo eyavaawo, wayise ebigezo byo naye enzigi tezigguka. Mpulira, Brian teyalina siponsa yenna, tewaali kojja mugagga, tewaali basale ya gavumenti, tewaali ngatto bwe yatambula okugenda ku Cyber Cafe eyo. Yalina olweyo era yalukozesa. Kale nkubuuza ekibuuzo kimu leero, olweyo lwo lwe luliwa? Kintu ki ekitono ekyetowaze ekibuusibwa amaaso ky'olina mu ngalo zo mu kiseera kino, ky'obadde osimbira ekkuuli kubanga tekirabika ng'omukisa? Kikozese, tandika leero, tandika mu butono, tandika kati, kubanga enswa tezirinda. Bino bigabane n'omuntu eyeetaaga okubiwulira leero. Katonda kuwa omukisa. Subscribe olw'emboozi ez'amagezi.